akakiiko akalondeddwa nteekeddwamu obuvunaanyizibwa okubeera chairman w'akakiiko ak'ekiseera Sheikh Abdallah Juma Masaba n'ateekebwamu obuvunaanyizibwa okubeera vice chairman ku kakiiko ak'ekiseera. Sheikh Saiya Bakasambe n'ateekebwamu omukisa okubeera omuwandiisi ow'akakiiko ako. Sheikhati Zainab Namataaka naye naaweebwa obuvunaanyizibwa obw'okubeera treasurer waffe, era Sheikh Hussein Ali Juma Bulafu n'abanga aweeredde obuvunaanyizibwa obw'okubeera mobilizer. Aho ke kakiiko ak'ekiseera ke bawadde emirimu gino esatu: oku-updatinga list, okukola constitution n'okuwandiisa ekibiina. Wabarakallahu fiikum. Batuweereddwa emyezi 3 gyokka omulimu ogwo okubeera nga tugumaliriza. Bwe tunaaba tumaliriza omulimu ogwo tujja kuddamu tuyite ba members tubayitiremu byonna. Kasene bamala gaata kati constitution yewedde tewali wa kukyusa, tugende mugiwandiise basi nga tugenda mu maaso nga tumaliriza process. Bwe tunaamalirizaawo tunaba tugenda mu kulonda olukiiko lwennyini olwaddala olunaatambuza ekibiina. Ku lwa bannange mukkirize nziremu nate okubeebaza mwenna okwerekereza emirimu gyammwe ne mujja, era mbeebaze okubeera nga mulutaddemu obwesige tusobole okutambuza emyezi gino 3 obuvunaanyizibwa obulala obw'okukola constitution, obw'oku-updatinga list ey'abamembers abalina okubeera mu lukuŋŋaana luno awamu n'okuwandiisa ekibiina kyaffe. Buvunaanyizibwa bunene, abamu situbitegeera nnyo, naye bwe tubakoonako okujja tufuna obuyambi bwammwe mujje tusobole okufulumya ekintu nga kiri swafiya, nga kitereevu bulungi, kubanga nabagende kati okuva twafuna diguli twakula, situkyali baana bato. Mulimu guno munene naye tugumukkirize tugukwasaganye mpola mpola. Tuyisizza eky'omutwalo gumu buli memba okusobola okubeera nti akasente ako kayambako ab'akakiiko okusobola okuddukanya emirimu mu bwangu. Era bwe tunaaba nga tutandise emirimu gyaffe tujja kubeera nga bwe tunaaba twagadde batuyambeko mu bamembers tugenda kubakubira tubayite bajje tusobole okubeera nga tukimaliriza. Naye nga tuli basiimu nti bye tuyisizza ebyo for today bitumala. Tuyisizza okuba n'ekibiina n'erinnya ly'ekibiina ntukkirizaganya okukola constitution. Ebisigadde bino ebirala bisobola okujjira mu constitution nga mwe tutadde daawa tunagikolanga tutya, tunayambanga tutya bannaffe, bwe tutyo insha Allahu taala. Saba Allah jalla jalaaluhu abeerenga mwenna abasiima. Wa barakallahu fiikum. Waji twagadde twegatte nga twegattira kuki ku musajja waffe omuzira eyetusomesa wano tawhid. Lugendo luwanvu nnyo, naye mu brief ku Abdallah Tayyib Buzimwa nayagadde, nabadde njagadde essimu ya muto we bamuyita Hassan Tayyib, gamba nfune omuntu omukulu ayinza okumpa, kuba nange ebiseera biyiseewo waliwo ebinayagadde byetuyinza okuteeka mu biwandiiko, naye ekyo nja kukikola oluvannyuma. Naye ng'ate wetwogerera wano Allah wa buyinza, famire eyo mutabani waffe Hussein oyo mwe yawasa ey'omugenzi Abdallah Tayyib Buzimwa. Uganda Muslim Council bwe yali ng'etandika eyakwasibwa obuyinza obusooka yali Maulana Sheikh Abdul Razak Matovu. Kati yatandika okukuŋŋaanya abayivu nga kino ekikoleddwa ne Sheikh Lud ne Abdallah.
nga ye amaze okubeera chief qadi. Mu bantu bwe yayagala okuwa emirimu baali babiri kubanga bonna basomera Pakistan, Sheikh Muhammad Ziwa Kizito ne Sheikh Abdallah Tayyib Buzimwa. Naye mu njogeraganya yaabwe yabawa topic eno esembayo number 6 kubanga egamba nti وضع النظام للتطهير العقيدة ومحاربة البدع والخرافات في المنطقة الغودي. Ninza okugamba nti ye yasooka okukola ekintu ekyo wano, naye ate nga tannaba nze ayogera nyinza okugamba nti bwe tuba twogera ku mantika elgoni yali Sheikh Ahmad Karozi. Mu myaka gye siyinza kujjukira ku district kwaliko obukiiko buno buyita working committees, bwebawatoola ku working committee ng'akakiiko ka education kakulirwa n'omugenzi Muluya, Mustafa Muluya, Allah yarhamu, nga ye chairman naye nga secretary we ye Muzeyi Ahmed Hirome. Ate nga mu kaseera ako omuntu owaddawa ku district ye musajja mukulu Ibrahim Wajidoso. Ate Ibrahim Wajidoso omulimu omukulu gwe yali akola gwali gwa kukuba kitabo. Ye waddawa ku district ate yeki ye omulimu gwe omukulu kukuba kitabo. Kati bagenda okwekanga bakadde baffe nga Sheikh Abdallah Tayyib asomesezza abaana tawhidi, kubanga yabeerangako oluusi n'eddalasa nga ddalasa esookera ddala yalinganga ku plot 6 waggulu nga wansi eyo ekyasulayo bantu. Omulimu gutuŋŋaanyizibwa n'olwaleero si mulala wabula kumanyagana. Ekisooka kyetukoze alhamdulillah twebaza Allah. Ekyokubiri kubaawo oko ne initiative gye tuteekawo nga abalondemu Allah be yajja mu bantu baffe eyo kubatuulidde Elgon Zone Muslim Scholars Association oba Union ekuŋŋaanya kwegamba abantu bannimi za njawulo. Kene olwekyo omulimu guno mukulu nnyo eri bannaffe abali eyo. Kati ffe abali wano abatono abo ffe tuzano kubanga tubakiikira, tusaba Allah abe nga atukozesa mu ngeri ennungi. Allahumma amin. Bwe tuwulidde mukadde waffe marhum Allah amutusaasirire Abdallah Tayyib omulimu gwe baakola ffe tutuwulira buwulizi history kuba twali bato, naye tuwulira nti bakola omulimu gw'amaanyi kusomesa tawhidi. Yali omu eyajja mu Mbaale naye n'asobola okubanga tawhidi yatuukako ewange ebuyobo, mulimu abaafunako obuufu obwo era bwabasigalamu. Kyobola omanya omu yayogera nti nno nti yamuutu lmaru wa tahya athaaruhu wa yabqa dhikruhu tula zamani. Zino omuntu bw'akola ekintu kyonna nga kirungi obuufu busigalawo. Kati saawa zino obuufu obwa Sheikh almarhum Abdallah Tayyib bwasigalawo kati bwe buno babwogerera ate ne tubulaba mu bantu abamu nga ako athari eyo yasigalawo. Ke n'olwekyo naffe kati ekintu kino kitutandiseewo kati kibe ekyokulabirako era abantu babe nga baganyulwamu emirembe n'enyo. billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان
فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Islamic Media. Qibla Islamic Media.